Balamusizza nnyo bassebo ne bannyabo, mwebale gye mutuusaako engalo. Erinnya n'eddoboozi Ssekabira Joseph, muzzukulu wa Walusimbi ebakka mu Busiro, ne musajja muganda Neddira Ffumbe akabbiro Kikere. Balamusizzaako mwenna abatuuse ku buwanguzi obutali bumu n'abafunye ebizibu eby'enjawulo. Tusaba Mukama ayongere okubagumya n'okubiyitamu, ate muleke kupondooka na kugwa mu maanyi. Nga bulijjo nze tusome ku lulimi Oluganda. Leero tujja kutunuulira empandiika y'olulimi Oluganda ne gulama oba grammar mu Luzungu oba mu lufuutifuuti. Olulimi Oluganda lugagga nnyo naye kitegeerekese oba ebiseera ebisinga abantu abamu tebafaayo naddala nga bawandiika olulimi. N'osanga oli nga ye Ssekandi, Ssekiziyivu, Nakamatte naye ng'awandiisa ekigambo ky'Oluganda. So bw'aba awandiika Oluzungu aluwandiika bulungi naye ng'Oluganda maama w'olutunuulira n'emmere ekulema okulya. Ne weebuuza batabani ne bawala bannambi ki ekibatuuseeko. Kale tujja kutunuulira empandiika y'olulimi Oluganda nga tuviira ddala ku waliifu, ensengeka y'ebigambo. Waliifu bagiyite alphabet. Tuyina alphabet mu Luzungu egamba nti tugikuba budinda A, B, C, D, E paka gy'okoma ku Z. Naye ate oli bw'omubuuza waliifu y'Oluganda eri etya nga takola ki? Tagitegeera. Ne weebuuza ono muganda wa muganda nnabaki? So ne nnyongera n'okwebaza abo bonna abateekayo omwoyo n'obwegendereza nga muwandiika, wadde nga tosobola kubeera mulambulukufu oba perfect 100 ku kinnaakyo, naye abagezaako mbeebaza. Timwebale nnyo, mwebalire ddala. Neebaza n'abazadde ab'omu diaspora abagezezzaako ekisoboka okulaba nti bayigiriza era basomesa abaana baabwe empandiika n'enjogera y'olulimi Oluganda, wadde nga si kyangu omwana okuba nga azaaliddwa mu butonde oba environment etali ye, n'ogezaako okumulaba nti omukuliza mu balance wakati wa culture ye ne culture ye eri gy'azaaliddwa. Si kyangu nnyo naye neebaza abazadde abasobodde okukikola. Kale sijja kulandagga nnyo, katutandikire awo, wadde ng'okwogera nnyo tekuyuza bulago singa eŋŋanga tekyalina bulago. Naye okwogera kirabo Katonda yakituwa, tulina okukikozesa. Bwe tuba nga twogedde kuvvoola balala wabula nga twogedde ebigasa abantu okuwulira. Tujja kutandika ne waliifu y'olulimi Oluganda oba giyite alphabet, ng'eno erimu ebiti bibiri. Mulimu ennyukuta enjogeza, enjatula oba empeerezi ziyite vowels, n'ennyukuta ensiru oba ensirifu ziyite consonants. Kyekyo consonants. Mu nnyukuta enjogeza zino, okutandika ne waliifu tuyina bw'ogyogera a, e, I, o, u, wa, ya, cha, anga, ba, pa, va, fa, ma, da, ta, la, ra, na, ne za, cha, za, sa, ja, ga, ka, ne nya oba na, ya. Nga yeeyo waliifu y'olulimi Oluganda oba giyite alphabet. Yayawulwamu ebiti ebyo bibiri esobole okwanguyirwa awulira nti enjogeza oba empeerezi vowels a, e, I, o, u ne consonants oba ensirifu oba ensiru ziri endala ze twogeddeko nga bwe twazisoma nga tujja tukula. Kaakati tujja n'okutandika n'ennyukuta zino empeerezi a, e, I, o, u nga bwe tuzimanyi nti ennyukuta zino zeeyambisibwa okwatula ebigambo, ng'era bwe ziba tezikozeseddwa ennyukuta ziri ensirifu endala oba ziyite consonants tezisobola kukola ki? Tezisobola kuba na makulu nga zino empeerezi tezikozeseddwa. Ennyukuta zino ziyamba okuwa eddoboozi era tekisobola kufuna njatula ya bigambo
nga tezeeyambisiddwa. Kaakati tujja kutunuulira amateeka agafuga ennukuta zino empeerezi a, e, o. Njagenda nziddingana lwa nsonga addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto, bwe ntyo nja kugenda nziddingana abantu baffe basobole okuzitegeera. Kaakati ennukuta zino amateeka agazifuga, etteeka erisooka, ennukuta ezino ebbiri empeerezi tezitandika kigambo. Tezitandika kigambo. Mu maaso awo tujja kufunayo okulaga oba demonstration. Essaawa zino tujja kuyita mu kwogera. Ennukuta zino tezitoba kutandika kigambo. Kati okugeza ekyokulabirako ng'owandiika abaana, tukimanyi nti abaana kitandika n'ennukuta eya a, so tosobola zikozesa bbiri oba ssatu n'otandisa a then ba, ate kiba tekijja. Oba olina okukozesa ki? Ennukuta emu. Emmere tosobola kukozesa ebbiri oba ezannamasasaana, olina okukozesa ng'eri emu. Nkiddamu, ennukuta zino empeerezi nga ziri bbiri tezitandika kigambo. Mu buufu bwe bumu nga tuvudde awo, ennukuta zino ebbiri tezisemba ku kigambo. Mu lulimi Oluganda ennukuta empeerezi ebbiri tezisobola kusemba ku kigambo. Nga bw'onoowulira ekyokulabirako nti omwana tosobola kusembyayo a ezannamasasaana, wabula ebeera a eri emu. Mu Luganda ennukuta empeerezi ebbiri tezisemba ku kigambo. Ndowooza ntegeerekese ne ku ekyo. Kaakati etteeka lyaffe eryokusatu, ennukuta zino ebbiri nga tezifaanagana empeerezi tezisobola kuteekebwa mu kigambo wamu nga tezifaanagana. Okugeza a ne y tezisobola kuba mu kigambo wakati nga zeerinaanyiganye. Olwo teruba Luganda. Kati okugeza erinnya Kayima tosobola kuwandiika a ne y mu kifo kimu. Tekisoboka. Okugeza erinnya ekigambo abayizi tosobola kuwandiika a ne y mu gundi y'emu, wabula tuba tweyambisa. Waliwo ennyukuta eziyitibwa nampawengwa, tujja zitunuulira mu maaso awo. Tujja zitunuulira ze zeeyambisibwa singa kibeera mu kwogera nga kiwulikika nti ennyukuta zino ebbiri empeerezi oba enjogeza oba enjatuza ziwulikika nga zandyerinaanyiganye. Kati okugeza ekyalo, mu kifo ky'okukozesa y ne a mu kifo kimu, olina okukozesa ya ne a okutegeeza ekyalo, okusobola okuggyayo bulungi amakulu. Awo tutegeerekese. Ennukuta empeerezi ebbiri zisobola okuwandiikibwa awamu mu kigambo. Okugeza singa oba owandiika maama, taata, obulira wabeerawo okukola ki? Okuwangaala awo. Maama okozesa a ezannamasasaana. Ekyo kyo kikkirizibwa. Wali tutunuulidde nti bwe ziba bbiri nga tezifaanagana tokkirizibwa kuzigatta wamu mu kigambo, wabula singa ziba zifaanagana okkirizibwa okukola ki? Okuzikozesa naddala ku bigambo ebirimu okukola ki? Okuwangaala, nga bwe tunaalaba mu maaso awo. Kaakati ekirala, etteeka lyaffe eryokutaano, ennukuta y ne w tezitandika kigambo mu Luganda. Nkiddamu bassebo ne bannyabo n'abaana abampuliriza, ennukuta y ne w tezitandika kigambo mu Luganda. Kati okugeza yingira tosobola kutandisa y, otandisa ya ne y, tosobola kutandika y. Okugeza Uganda, wadde ekigambo ekyo kitegeeza ensi yaffe muno gye tulimu, naye si kya Luganda, kigambo kya Luswayiri, Uganda. So bw'oba wasazeewo okukiwandiika mu Luganda oba olina okukulembeza ennyukuta eya ya. Okugeza yingira, yiga, Uganda, yungula,
n'ebigambo ebifaananako ng'ebyo. Etteeka lyaffe lyakutaano eryo. Etteeka lyaffe ery'omukaaga, ennukuta zaffe a, o ne e zisobola okutandika ekigambo mu Luganda. Ennukuta a, o ne e obutafaanaganako nga yi ne wu, wabula a, e ne o zo zisobola okutandika ekigambo mu Luganda. Okugeza ekigambo kyennyini kye njogedde okugeza kitandika na o. Abaana etandika na a, omwana etandika na o, emmere etandika na e, ennyumba etandika na e. Kwegamba bigambo bingi, naawe nga bw'onootunuulira ne bwe mba sibimenye. Emmere, ennyumba, engo, emmotoka, omugaati, omusolo, omulawo, amaka, amayumba, byakulabirako bingi nnyo, example nnyingi ddala. Kaakati etteeka lyaffe ery'omusanvu, ennukuta mu Luganda, ennukuta empeerezi ezisukkamu bbiri tezisobola kuteekebwa mu kigambo wakati kakuwawe ku nkomerero, kawabe wasooka. Ne bwe kiba kiwangaala, okugeza abaana tukimanyi nti wakati awo mulimu a ezannamansana, wabula tosobola kuteekawo zisukkamu bbiri. Okugeza omugaati tukimanyi nti mulimu a ezannamansana naye tosobola kuteekawo zisukkamu bbiri. So ennukuta ezisukkamu bbiri mu Luganda tosobola zikozesa mu kigambo ng'ozitadde wamu. Bannyabo ne bassebo, ago ge gamu ku mateeka agafuga enjogeza oba enjatuza. Tutunuulidde ennukuta ezifaanagana enjogeza tezitandika kigambo, tosobola ziteekawo ku ntandikwa ya kigambo, ly'etteeka lyaffe erisooka. Eryokubiri, ennukuta ezifaanagana enjatuza tosobola ziteeka wasemba ku kigambo. Eryokusatu libadde nti empeerezi zino ezitafaanagana tosobola kuzigatta mu kigambo. Tosobola kuzigatta mu kigambo ezitafaanagana n'oziteeka wamu. Ey'okusatu, ennukuta zino empeerezi bwe ziba zifaanagana zisobola okuteekebwa awamu. Tulabye a, o ne wu, yi. Etteeka lyaffe eryokutaano, empeerezi yi ne wu tezitandika kigambo mu Luganda. Etteeka lyaffe ery'omukaaga, empeerezi a, e ne o zisobola okutandika ekigambo mu Luganda. Etteeka lyaffe ery'omusanvu, ennukuta ezisukkamu ssatu empeerezi tezisobola kukozesebwa wamu mu kigambo ng'ozitadde wamu. Ge mateeka gaffe omusanvu, n'amalala gyegali naye nga geego amakulu ennyo. Ye bannyabo ne bassebo, ekitundu kyaffe ekisooka kibadde amateeka ag'enjatuza, era nga nja kubasaba tukikomye wano, ate olunaddako tujja kutunuulira okuwangaala mu Luganda, nti ddi lwe tuwangaala era ddi lwe tukozesa ennukuta eziwangaala mu lulimi Oluganda. Nsigadde nze Ssekabira Joseph, muzzukulu wa Walusimbi ebakka mu Busiro. Mwebale nnyo, mwebale kumpuliriza. Mbasaba okulikinga, okusharinga n'okukomentinga w'oba obuzeemu okutegeera. Abankuumira atakuumira mpeera, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Mweraba.